Tano ezise ku ssaawa w'esatu ez'enkya ya leero ennaku z'omwezi ziri 15 tuli mu mwezi gwa 12 tuli mu masekati ga mwezi nkakasa nti kakati byalina kyamaliriza kubanga omwaka gwa 2023 tutuuka ate ku nkomerero yago bingi ebiyinza okuba nga biganye ne tukuzaamu maanyi tukugamba nti 2024 ajja kuba mulungi nabwe kityo toggwamu maanyi bingi ebigenda maaso mu ggwanga wano ne bwere ggwanga nekkiriza olunaku olwaleero ankutwale ate era mu ddwaniro nkubuulira ensonga nga bwe zitambudde olunaku olwaleero ensonga ze Gaza ekyamazima abasajja Abaisirayiri bo bagamba nti babulayo katono nnyo okubanga bazimaliriza batya kuba bo bagamba nti wiiki zino ebbiri esatu zizigenda okubeeramu enzibuzibu naye omulimu munene gugenda kubanga guwedde awo no bagamba nti bajja kwongerayo ebbanga ery'emyezi nga giigyo okubanga bagumaliriza ekiruubira kyabwe bagamba absolute win. Absolute win kitegeeza tebalina nsonga ndala yonna gye beetaaga okujjako okuwangulira ddala nga bali mu ddwaniro mu bitundu ebyo eby'e Gaza era bakugamba nti tewali nsonga ndala yonna gy'ogenda kubagamba okujjako bo okubeera nga buli kaseera bawangula enteekateeka eno. So bangi abavuddeyo ne baboogerako omusajja mukulu Joe Biden yayogedde n'agamba nti Isirayiri obuvunaanyizibwa bwe mulina kati mu nteekateeka eno ey'olutalo buli bumu bwokka kwe kulaba nga mutaasa abantu ba bulijjo abatalina musango byonna mubikoze mulwanye mukubye emmundu mwesasuza naye okukuuma abantu ba bulijjo ebeere kintu kyankizo era mukiteekeko nnyo essira singa munaagaana ensi egenda kubakyawa ensi egenda kubatunuulira ng'abantu ababi ensi egenda kubatunuulira ng'abantu abatalina mutima. Tusaba Isirayiri nga muli mu ddwaniro mu Gaza mufeeyo nnyo ku bantu ba bulijjo atunakuba kikompola sokola ozi kigenda okugenda n'abantu abayinza okubanga bakubwa naye abasajja Abaisirayiri ebigambo ebimu wadde abantu babyogedde ne bibagwa nkoto bo bagenda maaso n'okuba ebikompola byabwe n'okulaba nti bongera okubeera ab'amaanyi. Bagambye nti okulwana okw'amaanyi ennyo bo mu nteekateeka zaabwe basuubira kugenda kutwala just wiiki nga 3 zokka ne bwe zinaaba ziwedde bagamba bagenda kumaliriza mu myezi mitono nnyo babeere nga enteekateeka yaabwe ewedde. So yeyo embeera egenda maaso mu ddwaniro e Gaza. Naye ate ebya Ukraine weewawo oluvannyuma lw'olukiiko luli olw'abannaffe aba European Union waliwo akaseeko ku matama ku sayidi ya Ukraine akubanga eggwanga erya Hungary wadde lyagaanye biliyoni 5 ziri eza euro ezibadde ziteekebwa oboolyawo ziweebwe abasajja aba Ukraine okubayambako mu kwetaasa. Hungary negamba tekisoboka kukwata nsimbi ezo ziwa muntu atali mmemba mujjuvu nabwe kityo akazito ne kaddayo mu nteekateeka y'okunoonya ensimbi eri omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine. Naye mu ngeri enjawulo ate Hungary negamba tukole ku nteekateeka yaabwe ey'okuyingira mu European Union bwe banaaba bayingidde tujja kgenda mu maaso oboolyawo n'okubawa ensimbi gye bujja mu maaso eyo. Naye bamu bagamba nti bandibanga batwala budde kubanga ebbanga eryo linaatuukira eri okumaliriza enteekateeka y'okuba nti beeyunga butereevu ku European Union kiyinza okutwala ebbanga okukakana ng'ate omusajja Omurasha yagenze mu maaso n'okubafugaza nga bw'abafugaza ne ku ssaawa eno.